Okusala jjuma ku muzikiti gwa Mboge Kawempa abasiramu bakojjombere nga bakulemeddwamu Supreme Mufti Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa nga lwabudde b'amasheeka abakulu Kotobe ekulemeddwamu Sheikh Nuh Muzata Batengo n'asomozeza nnyo abasiraamu abatagala kuzimba mizikiti mu bitundu byabwe gye kanga obusobozi babulina bulungi. Accountability Allah subhanahu wa ta'ala yagenda jibabuza naye mugibeeko bwe munaaba mukoze embogo biri Allah jabasasira tajja bibabuza naye bwe munaakola ebyo mbogo n'abalema mbalayirira mulindire Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubabuza. Ono azzeemu okwambalira ssente wa NRM Lubagabudala Kitata n'amutegeeza nga batalina kyamanyi busiraamu ne gavumenti bw'ati n'amulangira obufere. Abagamba wano nebaga nti mulina akaleesi kalo kali Abudu Kitata tamanyikiddwa abadde katale mu Ndeeba nga alonda myera ebwavuddeyo najja n'ayingirira boda oyo n'ayingirira n'afuma omulangira n'ogamba tujja kuwummula ate nno siga ati mwalimu n'okusaala tasaala naye aga ajja mu by'obusiraamu olw'okuba ayagala omitwalo miliyoni 2-3 ge babadde bamuwa ennakasero. Ono era atangazizza ku kyagala Pulezidenti Museveni okweta mu lukuŋŋaana n'agamba nti yali tayinza kweta mu kukubaganya ebirowoozo ebiteekeddwa omuntu nga Mufti Mubajje ng'onatula akakiiko akayita Religious Council of Uganda. Okyagala oba tokyagala zisikufuddeeko yamaze kubala n'agamba nti Religious Council eteekateeka erimu omusajja Mubajje bamuyimiriza mu kagulina nga bye kakatize mutwala mutamu ebyo oyo ateeketeeke kyengenda okubeeramu. Museveni ng'omusajja omugezi eyakulidde e Kampala nanga nti ebyo bitadde sibyagenda. Wano sseresi omukana 50 bwe busondeddwa eri omulimu gw'okuzimba omuzikiti. Akakadde kamu ak'ensimbi era nga kakashi. Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu Akbar. Yanga Freeham tuwaddeyo obukadde 5. Supreme Mufti Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa nga yabazizza nnyo abantu bonna bedde mu kusona ssente ez'okuzimba omuzikiti guno era n'abakubiriza okwongera okugenda mu maaso n'okuwaayo. Tulina obumalirivu nti buli mulimu ogujja kutambula kubanga kino ekiseera tugenda kukola era y'ensonga olwaleero kyetukoze kinene mu muzikiti guno ogwa Mbogo era tusuubira nti n'ebitundu by'eggwanga byonna tugenda kukola emirimu egifaanana bwe gityo. Ye Sheikh Sirimani Guggwa ng'asambaza ebigambibwa nti Pulezidenti Museveni ensimbi zibawa obukadde ebirina okwekulaakulanya yabwekomya era tebabufunanga. Guggwa okwogerera n'abadde akulembera n'okusala jjuma ku Masikiti Fiber mu Kampala. Yagadde mbayise n'abamawulire nga bwe balitegeeza eggwanga nti Guggwa tafunanga ssente yonna kuva mu NRM. Bannange sifunanga ssente kuva mu NRM. Sikola ki? Ate naye nsaagala njagala ki? Mwamuntu twakiri bwenfuna emiliyoni ebiro ky'abasiraamu bano sibagabira genda okunda enkoko genda okunda embuzi essente sizakulya buliti zakaluuza kwekulaakulanya. Guggwa akubidde Pulezidenti omulanga alondole ssente ze yabaweereza gye zaabulira kuba balowooza nti ye Guggwa gwe baaziwa n'azirya. Naye amawulire agali mu nkuubo naye nga galabika matuufu emmotoka baagituwa ne bagitubbako mbabulire ne kashi ne batuwa miliyoni 4 ebyammwe eby'abasiraamu naye ne bagira ki? Njagala amawulire gano gatuke ku mukulembeze w'eggwanga ne bekikwatako nti amawulire gampandikako buyoseka wa Museveni baleke.